because banange mama wa Junior wazalire gwange ekizibu. Mama wa Junior asaana kugalamiza ne bemigo kwebyo ebitako otuzalira ekizibu. You know? Ekyana kyekitakola kyekibbi kyekisiyazi kyekisiru kyekikyafu kyekita ate Junior bampadde bwino wa bbaawo era nenda kukolera abantu. Junior oli muntu mubi olaba bino abantu namwe neddoyo Junior mumuveeko lumu nayogerako ne Balamu nangamba oyo naawe oli mugwi wa ddalu. Junior si mulalu. He's just a failed parenting product. Awuli Junior musajja mubi. Nebuuza nze kye nebuuza ekyo ekisajja kikola live owulira mwenna nemuge oba ekivuma abantu nemukiwaana ekyo ekyana temukikuba nemukimalamu ebyo ebinnyo era nze son of mirundi chikuyambe chiwano nga ne mirundi was still alive nenga osaba sente za Ania. Awuli olangira Kasuku ali mu 2 rooms nyo 2 rooms goli neri waka Junior tolina nyumba. Junior tolina nyumba tolina kyolina okujjako nga we bagamba nti omwana omusiru avumya nnyina era kakati owulira kakati olutalo lwa Junior ne Kasuku batandise okuvumira mu mama wa Junior. Ekyo kyo bulijjo olugero balwogerako nnyo nti omwana omusiru avumya nnyina. Era bulijjo bano bakyogera nti omwana omulungi oba omugezi abeera wa taata ate omusiru abeera wa maama. Omwana yenna weyeewulinkanya omuzadde omusajja agamba oyo si wange, kale ne wagamba nti we tasobola mwewakana nti we, naye buli kimu aba alifaalinga ku maama we. Oyo yakwata busiru bwa maama we, oyo yakwata busiru bwa maama we. Abange nze kakati Junior naye bw'atyo batandise okuvumira maama we era abavumye maama simanyi nakumanya naye mukazi wattu bamuvumiddemu mu nsonga z'omutabani we era nga bw'owulidde awo mu katambi naye nga mukazi wattu tabirinamu naye lwakuba nti Junior wagula entalo ate n'ayogera oluusi n'asuusawo. Bantu bangi abavuddeyo kubanga boogera ku lutalo luno, bantu bangi bavuddeyo abamu ne bagamba nti Kasuku kimugwanidde singa Junior abadde avuma muntu mulala nti oba oli awo naye yandewadde awaana. Abamu ne bavayo ne bagamba nti Kasuku tosonyiwa Junior kubanga kisusse. Kwegamba byo bingi kankutwale sirole owulire endowooza z'abantu oba oli awo abantu kye boogera ku lutalo luno. Tamale Junior ne Kasuku aweva machi bali mu lutalo. Nenjagala obabuulira amazima. Wolabira omuntu nti takwagalangako bye bigambo byakozesa nga mwawukanye. Aweva machi nti Tamale bali mu lutalo, aweva machi olutalo lwa internet tubimanyi. Ne tosobola kugamba munno nti ye yattanga abantu bano. Statement ebyaddala yabadde nnenemu. Toyinza gamba nti Tamale, toyinza gamba nti Kasuku ye yattanga abantu bano. Ekyo kigambo kinene. Ojja kumbuza lwaki okimanyi nti famire z'abantu bano zikyabanja justice ku muntu eyatta abantu baabwe. Kati ate bw'obanga wawangalanga ne Kasuku n'obanga otandise okwogera ebyama ebiri mu tuluba ebyo. Ayava maki gwe obyogeza busungu okimanyi nti si bituufu naye gwe woba obyogera bw'otyo omuntu alaba nga yali ku famire y'abano abattibwa asobola okukkiriza nti bituufu. Olaba bwe tukya ku makyanga Kasuku baamutidde ekyanja ku Switzerland. Okimanyi tutya ku makya emmoloka ya Kasuku ne bagigoberera paka gy'alaga nakati katukutte nga nawe watta abantu baffe.
nga bo balowooza bituufu kumbe mwabadde mu ntalo zammwe n'osalawo owaayiriza omusajja ne bannange kintu kutta muntu nga si kyangu baganda bange wagambye nti yeyatta ikyuli ne bannange Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire ebigambo ebimu bye tukozesa eri bannaffe Allah tukakkanya emitima sikulimba nze Kasuku wallahi singa nze mbadde ye nsirika busirisi kubona omwana asobola n'okuttisa yawadde endowooza ye yagambye nti nedda omwana yakisuusizza tosobola kuvuma muntu n'omulangira bw'otyo ate oluvannyuma mb'oveeyo weetonda ogambe mba nabadde nnimba nabadde njagala muvuma maanyiige nedda bagambye nti nedda era ono agambye nti tosonyiwa vidiyo endala gy'okoze ng'oli mu kwetondera omuntu gwe wayogeddeko ebyanjwanjwa ne mukyala we n'omwana we ne bakadde be basically you overstepped wayiseewo woolina okukoma naye ate tokomye okwo okoze vidiyo endala gy'okoze Junior okomyewo kate this time around mbu weetonda ekintu kino si gwe mulundi ogusoose omuvubuka ono oba omusajja ono okola ekintu kino ono musajja mukulu muntu mukulu si gwe gusoose si gwe gusoose omuvubuka ono oba omusajja ono okola ekintu kino buli action yonna erina consequence yaayo every action has its consequence sitera kutuula mu videos ezimu nendaba omuntu ng'adifaming omuntu avuma omuntu to the extent to abuse their parents n'ovuma abaana be n'ovuma mukyala we n'ovuma omuntu ebigambo ebitaliiyo abantu abamu ffenna tetujja kubanga tetutegeera a few of us have sane minds nze nja ku addressinga directly Junior olina ebintu biringa bisatu either weetagisa psychological evaluation oyinza okuba olina bipolar that is number 1 number 2 oyinza okuba olina camera excitement number 3 oyinza okuba onoonya fame naye nga fame eyo nenge gy'oginoonyaamu personally nze nsufferingzeeko from cyberbullying but I'm a very strong person but the people around us are normally not as strong as us kadate kimaze enviri ku mutwe it's not even 24 hours you've come out to apologize mu lusaagiriro you've come out to apologize nti ate kakati ekisungu sime bwakuyitiriddeko simanyi noyogera naye ate mu video gye wakoze very serious allegations you alleged munno gw'obadde oyogerako ebigambo mbu yali mu kufa kwa Isima Kasuku nze simumanyi mulaba bulabi she's not my personal friend but I'm very sure ebigambo ebyo Junior obituyogedde ng'otegeera era n'okwetonda kuno kuli very sarcastic nnyo mu apology yo Kasuku nkusaba omuvubuka ono tomusonyiwa it is not the first time omuvubuka ono it is not less than a month ago yabadde ku Juliet zaawedde guess what the same person he was abusing he was the same person who tipped him off nti bagenda kumukwata who was Kasuku kino nkiddamu a few weeks ago this same man was abusing Juliet Zawedde less than 24 hours down the line he made a video appealing eri Museveni General Salim Saleh simanyi ne baani nti bajje bamuyambe mbo simanyi alina okuteekawo sanita abaana baabwe ebintu bye balaba kisuse onagambye nti kisuse jjukira ebintu bino abantu baba bakufollowinga abantu baba bakulaba abantu baba bakola ki bagambye nti omwana ono agufudde mugano okubanga akola ebintu bwetyo deni n'avaayo n'akola obutambi obwetonda nti naye ng'okwetonda nakwo kuyeetonda alinga ajjefuna nga takijja ku ntobo y'omutima gwe so agamba nti no this time around no Kasuku tasonyiwa omulala n'akola vidiyo naye
n'agamba nti munnange nze kanto nange mpisewo endowooza yange naye okusinziira ku bigambo byempulira bibino. Eno video yatamala emirundi Junior. Nze Divine gegana amazima agakaawa. Muganda wange Junior nkusaba owulirize ebigambo bino. Omutima mulungi. Junior toli wekka. Junior nkusaba ogende weezuule. Sokoddeyo keewammwe weezuule. Nawulirako mbu wavuma kitaawo. Ne mpulirako mbu wakuba kitaawo. Simanyi oba bituufu. Naye ate era nawulirako era n'ebifaananyi na kyembadde epitayitawo n'endaba. Nga weetondera kitaawo. Kitaawo nakugamba nti akusonyiye. Naye kankubuulire, taata ayinza okugamba nti akusonyiye ng'akyogedde for media purposes, for public consumption, naye nga kituufu takusonyiye. Okakasa taata we yagenda okufa yali musanyufu naawe. Ate ekyembi basengaawo baayagala okujja okugolola ensonga ezo wabavuma. Kati gwe kisobokera ddala nga taata obusungu abanga yafa n'obusungu oba yafa nekko mu mutima eri ggwe, n'ebyo basenga bye bajja bakwogerera oluvannyuma lw'okubavuma ze nsuubira bye bikusumbuwa. Kubanga Junior amazima gali nti toli wekka. Kyengenda okukusaba kiikyo, genda weetondere basenga abo. Womala okubeetondera bajja kukusonyiwa kuba omwana bamusonyiwa. Omwana babaziza musango ki? Abazadde bali okusonyiwa baana. Bajja kukugamba ebyama ebikusike, ebyo bye wali tomanyi ya famire yammwe. Ebyo by'oweetaaga okutereeza toli wekka. Weetaaga okuddayo ewammwe ng'okwataganye ne bazadde baabo abaliwo obudde buno ng'okakanyiza amalala. Junior otereeza obulamu, weezuule. Teweetagisa kugenda mu ssabo, teweetagisa kyaki, teweetagisa imaamu yenna oba seeka yenna okukuggyako ekyo ekikusumbuwa. Wabula kakkanya amalala, okwatagane ne bazadde baabo abaasigalawo, ogende ewammwe. Kuba taata we yali muntu wa byabuwangwa. Otereeza obulamu. Abo obulamu bujja kukwanguyira nnyo. Tosobola kubeera mu nsi oba namunigina ng'ewaka ewammwe buli omu akukaaba, nga buli omu akukolimira. Emikisa tugijja waka. Buli lw'oyonoona ewaka ogenda kubanga obungeeta bubungeesi. Ono yagambye Junior nti genda weezuule toli wekka. Nti kubanga bufollowinga events ezigize nga zibaawo kirabika oli mukolimire. Titwakulaba wano eno olumba ne taatawo, twakulaba oli mu basengaawo, twakulaba onyoomye bataata abato. Nti so tugenda weezuule mbu waliwo ekitali kituufu. Ate ono ye n'agamba nti abo oba beevuma oba beetemako emituwe tetulina buza okuba nga tebatugasa. Nze ngenda kwogera mu aspect bweti anyigaanyiige ku nsonga ya Kasuku ne Tamale mirundi Junior. Ekituufu kiri nti oba mukedde ku makya ne mwetemako mitwe, oba mweyagalidde bakazi, oba mwesse, oba mweroze, the thing is temina temugatta ku Uganda. Temutugasa. Mwenga abavubuka abato abalina following nti musobola okwogera abantu ne babawuliriza. Mukana akaseera bannayuganda ne basinga okubaagalira. Naye ekyamanyi kye mukola kiri kimukera ku makya kuteekako YouTube channel, kuteekako lives, ne mulyoka mwevuma ne mwerangira ne mwewemula. Kati nga mukera ku makya muleeta bogasi wammwe. Ffe tusinga okutuluma nti mu kaseera kano nga tuli mu kutambuza njiri ya nkyukakyuka, mwe abavubuka abato mu kifo kye mwali leasinze voice yammwe, abantu abamu ne babaako kye bategeera kuva gye mmwe ne mwogera ku byamagezi muli mu bino. Simanya kitaawo nze namutta era nze mukuza. Oyo bogasi omwerere gwe mulimu buli kaseera ne weebuuza bano abavubuka oba mumutegeerako ddi. Mu Uganda ensi ey'abavubuka abategeevu naddala mu abaasoma, naye temusobola kuvaako kintu ky'amagezi okugjako obusiru obwereere nga naffe tuddawo tebamalirako obudde. Kati eno message ebadde yagala bawoninga nti nebamukera ku makya ne babaziika mwenna ne muvaawo. Temulina makulu eri Uganda. Omuntu munna-Uganda alina amakulu omuvubuka omuto. Yoyo omuvubuka akitegedde nti ne bw'aba alinamu akasente kagenda kera ku makya kamuggweeko. Si lwakuba nti musiru wabula lwakuba sisitimu ya gavumenti eriko nfu.
mufunye kasente mwaliko abanaku mumanyi embeera omuntu gy'abeera mu Uganda nga tasobola kuba kwetuusako yadde ekyokulya mukozese ku maloboozi gammwe ak'olumu muvemu ebyo ebyekisiro eby'abakazi abeereere kera kuyombagana kwerangira kwefuula baakabi naye nga mu reality temukimanyi nammwe ensi banyigireyo mu katanda olw'okuba mujja ne mu streaminga buno ne mufunayo bwe bukoyinikoyini kati nga tubeeramu eyo bogasi Kasuku n'akaguruupu kammwe simanya babbuloga simanya ba Junior Tamale Mirundi mubeereko yuzufu ak'olumu eri bannayuganda babawagira nze bwentyo bwe njogedde anyiga agenda avumbika ebigere mu kikoomi kasasiro mutwasamira Kasuku ayombye Junior beerangidde gitukwateko wa bogasi wamu just kusafesinga internet mwina ku ddoboozi osobola okubaako kye likola muli awo mulize babagambe watalina ensonga agambye abantu bano balina following singa bagera ebintu ebikulu ebizimba eggwanga gyandibadde mu bukina kyekigattako ku struggle naye bo bali mu bintu ebitagasa ate munnange yonna nga tweyongera era nga tugenda mu maaso munnange waliwo amawulire agasse oluvannyuma lwa Desire Luzinda ne Levikson okubanga ekintu kyabwe bakikola official kakati waliwo amawulire gasse ngu Levikson yalese baby mama n'abukkawo ne Desire Luzinda. This wedding should teach women two things. Number one, do you know how many kids Levikson has? Yeah. Did he marry the baby mama? The baby mama was there for better and worse, but she never saw a ring. She struggled with him till death do them apart, toiling through, trying, him becoming a celebrity, doing ABCD and building him. Did she get a ring? Did she? Did she get the praise that Desire is getting? Exactly. But she's a mother taking care of the kids now. Everything she thought she would get from Levikson, it's Desire who has gotten it. Have you seen Desire give a child to Levikson? Have you seen her pack her ass moving in with Levikson? Exactly. Have you seen her try to beat the man in our faces until he put a ring on it? Absolutely not. So let this be a reminder, ladies. If he wanted to, he would. Even if you open your legs and give him doggy style, year to year, and give birth to him 20 kids, if he doesn't love you, he will not marry you. Okay? Yeah. You can be Barbara the Builder. Building him doesn't mean he will love you. Okay? Y'all think giving birth to a kid for a man is what will make you capture him? Go ask Lady Bizzo how many kids she has for Levikson. And by the way, no bashing them. I love both of them. Bizzo is talented. Levikson, excuse me. Desire, hello. I am just saying because this is real life and we have seen their lives on TV in social media because I have grown seeing them. So ladies, this is a reminder. Open. Hey, me, I'm young. How many ladies that are young do you think Levikson has dumped? Hey, I tell you. And he went for a woman everybody thinks she doesn't deserve to be loved. Oh, she too old. Oh, she a baby mama. Oh, no. Where's the lady that built him? So this is a daily reminder to ladies. Ain't nothing you can do for a man to make him love you. If he wanted you that bad, he will do for you what he did for Desire without you packing your little ass and moving in with him, doing his laundry each and every single day, popping out kids for him and building him. Okay? From Desire's point of view, let no man convince you that if you are not married at a certain age, you are old, you are a leftover. Let no man convince you, because that's a tactic men like to use on women. Or when you clock 30, you're too old. You are leftover, no man wants you.
Baby, let desire teach you a lesson. Even in your 40s, you can still be loved. And that's on period. And so she got a child who is old. And she found love. And however much people can come on the internet and yep, oh my God, she was ran through, her nudes got out, her 6 steps got out. Baby, let no man convince you that you're too bad to find a man. Okay? Okay. For as long as you have a vagina, you will get a man. So don't be in a hurry. Let desire be an example. Baby, relax, ne? Men even in the future you will find them. Oli ku NCK TV toyirabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, binyonyo byengenda okubanga nkuwa tula butuzi kalira jwera tukoma.